Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Mira wangi sebo jebaleko kale sebo nawe jebale. Okay, yenze kadima na mayanja ne kaboggoza tuli ku Beat FM ekintu buli ky'omuziki wano. Yes sebo mu mutabbizi. Mami kadima hanse nso kunkubirako. Wangambye ekkubire enzuuno nkubye mukwano. Mami kadima nina ekizibu. Kizibu ki? Kwegatta sexy. Okwegatta kubadde ki? Oba nkutandikirewa Yii engeri gy'ontandikamu. Omwami wange akola wala wa safari bw'ajja leero n'amalayo eddakiika 2 ne bamukubira n'agenda. Tafuna budde wadde obunkwatako omubiri gubanja. Kati mukankubuulire emabegakawo omusana gubadde gwaka nga amagi gavaayo ne geeyanikako kungulu nga gaagala enyabu ng'amagi gaagala ogafukirirako naye nga tewali afukirira tewali ayamba. Okay, kale Shamira Mwami kadima ekino ekizibu kinzita neetaaga okwegatta. Okay, mpulira. Okay, nkitegedde. Agati Shamira wangi mukulu omaze ebbanga kino ebbaawo? Mwami maze naye emyaka 2. Mumaze emyaka 2 nga muli mwenna. Mulina abaana? Nedda munange kyenvudde nkugamba nti amagi gavaayo ne geeyanika awo ne gatafuna kuddibwamu. Kundya mama ani Shamira anti tuli ku radio kwe twakutukubidde kuwasindisa message. Naye nina ekizibu Ante tugana naye okukiwumbawumbamu. Omusajja muli bafumbo oba just oli muntu we buntu we? Yajja ewaka n'akyala. Saagala mwendako okuba kijja kujjawo ekitiibwa kye. Yakyala ewaffe. Yesebo naye ekyo ekizibu siriibwa. Okay, kakati kabuguza toseka. Kakati oyagala tumukubire? Yesebo mumukubire mumubuulire ekizibu kyempitamu. Baawo bamuyitaani? Omwami wange ye mwami Kaggwa. Ekaggwa? Yesebo. Kati tumutandike mbuki ekyo kyoyagala? Kundya ebirala byonna biri bulungi. Talinayo mukazi mulala? So amuwaayiriza kintu kinene bwe kityo. Okwegatta. Okay, kale kati amagezi genkuwa Yesebo gali gamu. Yesebo Byonna mbiwulidde nga bw'obyogedde. Naye nsaba oyogereko n'abantu be ng'abantu b'omwami oba omusindikira abantu okusinga obizza wano ku mpewo. Gwe tobulya ntebe binyuma ku mpewo. Mwami Kadima wangi mukwano wentuukidde wano nga tewaliwo esituusi. Buli wamu mu buli kanyomero buli muntu gwekikwatako munnyonnyo. Anti kati Shamira anti kino kyakumubuulirira omwami watereere tekirina ku new science. Mukulu sisobola wangi buli omu mugambye asobola omubuulirira buli wamuntu era olaba ntuuse wano nga njendewaliddwa ng'omubiri gummanja. Anti omubiri bwe guba gukubanja tokizza public nga bw'osazeewo n'ojja ku radio. Nindewa nga buli wamu ntuuseewo. Kuba kati naye munjogere nnyangu lwakuba toyogedde erinnya eryakubiri era onkoze bulungi nnyo n'oyogerako lyakaggwa. Munjogere nnyangu oba omulabisizza? Buli kimu nkikoze. Naye zino nsonga za mu kisenge. Buli kimu nkikoze mwami Kadima kankubuulire. Shamira era wenzijidde wano. Shamira wangisebo oyina ssenga nze kati wano wendindi bwakubuulirirwa. Anti njagala kwegatta kiggwe. Okay, anti gweyagala kwegatta kiggwe naye senga wasobola okutuula nawe n'abaako n'ensonga zakugamba oba zakunnyonnyola. Azinnyonnyola omubiri teguliiko kunnyonnyola mwami Kadima. Nze singa bandya kati mpona. Siriwa kubuulirira. Okay, kakati tugenda kukola bwe tuti. Yesebo Nze kituufu bawo sisobola kumukubira. Tonkoze bulungi nno. Sikoze bulungi naye ku lw'obulungi bw'abawuliriza baffe ne ku lw'obulungi bwa bbaawo. Kale tukole bwe tuti mukwano. Yesebo kamukubire ebbali nga tetuli ku mpewo. Ono mbuulira kyanaaba agambye. Nze ngenda kukubira enkya twogere nze between me and you nga kiri wakati wange naawe tukimaliriririza awo nga tekiri ku mpewo.
naye munnyonnyole nti omubiri gubanja nange nkimanyi mukwana ate oŋŋambye temuyina na mwana tetuyina kakati wemba temuyina kibi kyakola oŋŋambye akola safaari ayinza okuba emirimu gimukwata nabwe giba gimukwata neeyire mazzi nkole ntya ye neetaaga buyambi tuliko mafuba okulaba ng'onnyamba ngenda kuyamba wange mugamba ajja saagala kwenda ye kyalewase wangi saagala mwendako naye bagwa omubiri gubanja kiba kirungi kumwendako okay kale tewali mutawaana ngenda kukubira nze naawe twogere nga tuli ffekka tusobole okumukwasaganya twogere naye nga tuli kumpe omukwano kale nabaninza ekizeewe naye ekyo omukatiza okinnyonnyola ngenda kikkaatiriza nnyo omukwano kuba ne munjogera nkuwulira nti kyekyo numwa njagala kale mukwano tweyanzizza amayanja n'ekintabuli ky'omuzika okusinga kale abazadde abaana mubawulidde mubatuuze mwogere nabo kale safaizo Shamira omuwulidde badabire olina ku FB Furniture bagambe tubatumiddeko nnyo Shamira bw'atyo bwakoze munnange olunaku olwaleero kale tukubira ku simu BFM wangi Halo esebu oyogera n'osoma ku Omusajja DP bweke bannange bibuuza ku mukazi abadde atyo omukazi omuwulidde bannange ebintu byonna bikubawo mu lwatu tana kyalumamu kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege BFM esebo waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuhu yesebo amanya nze hati kasule asiringa mbeera kabowa naye omukyalo oyo bakuba tomubuuzizaamu nti baani abagezaako kumutuuza omwami kusaidi y'omwami oba kusaidi y'omukyalo esaidi zonna teziyinza kulemwa kituufu teziba ziremeddwa wakirinza mpite nsobola omugoza omusajja ne mubuulirira noyogeramu naye hadda mulayini hajati wuuno nze haji kasule hajati wangi olwaleero bikusomesa amanya tetinaponywanekabo ye hajati ebintu bitabuse kubanga omwana omuwala oyo era njagala basenga bonna batuwulira ng'abaana baabwe kituufu omwana oyo tebamutuuza teyatuula manze njagala okutegeeza bwe baba bakutuuza naye wasengaawo n'ayita omwami wo amutuuze mwenna nakubulira ngeri gye basabikamu abaami bambi abamu bennyini abakyala be mubakola bibamalamu amaanyi naaba nga takyetaaga naye ogambe omuntu eyabuulirirwa omwami era ajja omutima guli ku maama ddayo weetereeze sigadde ndeja tinaponyekabo webale nyaja tinamponya mama dola mu binyonyi ogambe nti agende afune omulala oyo amuveeko bannaffe abali ku simu wano ate musaba nnamba ya mukyala tetujja kugibawa nti kadima muwiweyo ennamba BFM webale kuweereza nawe okuwuliriza ono muzazi Francis Enamawokota obiwulidde mutebi omusajja omukazi wandimuyambye afa abantu baluwa musujjayo ekirala ekimuluma ngale BFM kadima wangi ize tatali myekaliiro yesebo omukazi baba bamuyambe kizibu ayidde abulako majaani kale tweyanza nnyo tweyanzeege BFM wangi okay kale bannaffe mwebali nnyo mwebali ddala okubanga musobodde okulabika nga muteesateesaako naffe atusiime nnyo tusiimidde ddala alhamdulillah yenze kadima nze namayanja present nange ankabogoza sana ovuna kabulu from Luwera tukalabanga tuyingirawo ne talent search tova ku BFM ekindabuli ky'omuziki ekisinga paka nkya mugigenze gitya musule bulungi mwelaba